Ekise chinondola echechitanganyela kugwa ekise chochene kola chintuseka niko manyopo yimba my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Oh, you never stop. You never stop. banga ate obasanga kwa Net Plaza opposite Magoba oba opposite park emotoka ezali zigenda Entebbe gye zaali zifulumira mu park enkadde ekizimbe ekya Net Plaza ojja kuba okiraba bulungi nnyo kiri wantu walungi nnyo kiri strategically well located so osobola okubanga ate obasanga so essaawa zino zennyini nina mukwano gwange it's not a very first time okubanga ate abeera ku sheno naye buli lwawumulamu na promising neŋŋamba nti buli lwawumula ajja kubanga ajjanga atubuuzeeko atubulira essomero bwe libadde n'okulaba nga music wa mwana muwala ono ayongerera ddala ogenda mu maaso ate bantu bangi mumuwagala so Renik buuza kubakulaba ne abakulaba for the very first time beyanjulire basobole okuba nga ate bakutegeera bakati tuli mu holiday bafaani abapya kati bangi abadde tebakumanyi bangi agenda okulaba olwaliro naye gyali eyakulaba edda faaniwo so bonna babuuzeeko mu ngeri y'enjawulo kama yebazwe mwenna abatulaba amanya gange nze Renik Ayimbira the Dreamer ate nga ndi muyimbi wa gospel ndi mukyala mulokole ate nga njagala nnyo Katonda. Wow. Basabire essaala soko basabire essaala tutandikiraawo basabire essaala abali abazadde nga fees zaaganye obaana tebakoze bibuuzo abali abazadde nga maybe omwana yamugenzeeko abali abazadde nga on behalf of eri abaana abato ng'ekintu kitambulira ate kitambula ddala bulungi naye osabire n'abaana abato obagumye nti ebintu bijja kubeera maidadi sana saba Mukama Katonda wange ekitiibwa ky'amawanga Mukama Katonda wange twebaza olw'obulamu bwaffe ffenna Mukama Katonda wange tokwata mukamwa nsabire Mukama Katonda wange abazadde abali eyo ekitiibwa ky'amawanga oba blessing Mukama Katonda wange buli kye basaba okibawe Mukama Katonda wange Mukama nsaba ekitiibwa ky'amawanga obawe omukisa obawe ssente abatalina ssente ekitiibwa ky'amawanga Mukama Katonda wange nsabye ekitiibwa ky'amawanga nga mmanyi ompulira Mukama Katonda wange ekitiibwa ky'amawanga mu linnya lya Yesu ekitiibwa ky'amawanga nsabye eno sho Mukama Katonda wange ekitiibwa ky'amawanga eritambule bulungi Mukama Katonda wange abantu bajaagale Mukama Katonda wange etunde mu linnya lya Yesu mwensabidde amen. So yono omwana muwala bamuyita Renik poze nyeri ekikagwani ng'oggyeko Renik Ayimbira the Dreamer Kirabo gift Yes. Your gift Yes. Wow kirungi nnyo oli otya Ndi bulungi nawe oli otya obulamu bugamba ki obulamu bulungi ani asinga okukuuma Katonda yasinga okukuuma Yes. kiwandiikibwa kiki oyagala otuwaayo leero kyomanyiko mu Bible ennaku zino ky'osomasomako Next nakyensomako kiri mu Matthew chapter 5 verse 43 kigamba kitya love your enemies ate n'ekirala learn how to greet kyekyo nze kyenayigamu nasoma ekyo ekyawandiikibwa okay so bw'oba okirambulira omwana omuto ali eyo oyinza kimulambululira otya love your enemies and then learn how to greet people kitegeeza ki kitegeeza olina okwagala ba enemies abalabe bo
Yes. Tekiri nti oli yakunyiiza nnyo kati kisonyiwa wala ne Mukama asobola otusonyiwa ku bibi bye tukola gwana atasonyiwa nga ngamba nti ne waba akusobyezza atya musonyiwe. Okay. Naye ku ssomero bakuba embooko? Yes, ku ssomero bakuba. Oba oli sita? Ku ssomero ndi student. Oli student? Osomera wa mpozi? Ku Gombe Junior School. Wamwami Kiwalabye Male. Okay. So essomero bakutwa naye babagamba Kaini naye bakuba? Yes. Okay. Naye kyatatera tukuba nnyo okujjako nga akuba kilasi yonna nange wankubira. Naye nga tatera batera kukubira kilasi yonna batera bakubira ki? Like omwana omu akola ensobi nga aganye teacher okusomesa oba nga avumye teacher bakuba kilasi yonna. Bagamba mukwano gwo lwaki tebamutereezezza. Ate nga n'abamu basimikano gye naye teacher n'akubira mu kilasi yonna. Wamma kati awo mba nsobola okuba nga nange nkola ki nkitegeera. Subject gy'osinga okukola obulyo esinga okwanguyira? English ne math. English ne math bikwanguyira nnyo? Yes. Sooka obabuuze, sooka oyaniriza abantu mu luzungu tuwulire oluzungu olwo. Hello everyone, praise God. My name is Renik Jemai, Mother Jema, and I'm a gospel artist. Thank you for loving me and supporting me. May the Lord bless you. Bagambe nti ne waka wange musobola musanga ku YouTube, follow me on Facebook, biki byonna mu luzungu awo. You can follow me on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. And TikTok. Yes. Ha! Bana tusomesa abaana. Reniki nze nali kweje emyaka ngolo oluzungu ndwogera. Naye sirwogera ffe twali okumwebaza nga tuyinza kwogera luzungu olwo bwe rutyo. Naye kati essaawa zino Reniki oyogera zo kitiibwa nno kya Mukama. Amiina. Gwe muzadde wo nno alina ku ssente ezikutwala aga amasomero amalungi n'osomako. Amiina. Kisa kya Mukama. Era naye bw'okulanga n'ofuna kasente ofunangayo omwana omunaku gw'oweerera. Si ekyo? Oba ogaanye? Siganye. Okujjako nga nkwata obuyambi ne mbatwalira. Naye okubakunganya. Nedda ofunayo omu? Bw'ofuna nga ssente. Okolangayo charity n'ogakampeereyoko omuntu asome. Ekyo kyo nkisobola naye mbadde banyogava okumuleeta nga mbeera naye ate nga already nange nina omwana wange. Ngamba nga nkuza tebatogeranga mu future. Bannange mbadde ngenda kwekanga era mbadde ngenda kugamba Reniki okoze eki kino. Future kyentegeeza. Ki ekirala kyokola ng'oggyeko music? Omanyi okuzannya firimu? Firimu tuzizannya ewaka. Muzizannya ewaka? Naye sometimes tutera kuzannya bina Uganda. Kuba wetutandika ozannya bina Uganda ogenda okwesanga nga gwe oli omu wekka akyagala. Nga bonna bagaana ate nga be bamanyi okuactinga. Kati muzannya nani? Ne baganda bange ne mikwano gyange. Nga muzannya we byammwe? Muka tuzannya firimu? Yes, kuba twetandikirawo ttiimu ngaffe. Bagiyita Champions of God. Kati mulimu acting, dancing, buli kimu tukikola. Kati active bagiyita batya? Gundi bagiyita batya? Champions of God. Kati anatera ozannya nga evil. Ekituufu kyo sigenda kulimba naye nzasinga acting ya evil. Naye mbagamba jjukira aba evil be bafa. Mbagamba tuzannya nga ndi evil naye nga ninamu akatima k'omulungi so that sifa. Mu movie n'ofa twagenda kuddamu kulaba ogenda fa bali beeyongerayo ne movie. Kati nze mbagamba oba si kyo mbeere nga nze movie star oba sifa. Ekyo nno kirungi nnyo Reniki. So kakati which story Bible do you omanyi? Omanyi Bible story ki? Like what? Any Bible story you know? Obumu ku bugero obusinga okunyumira mu Bible. And stella kusoma bugero Justin wensanga ekyawandiikibwa ekirungi nfuna notebook yange n'enjula. Naye omanyi okubikula Bible? Nina ne Bible. Reniki omanyi okubikula Bible? Kituufu mmanyi. N'osomamu? Yes. Omanyi n'okunoonya chapters na biki kuba abaana abato bangi abali abatabimanyi. Imanyi bulungi nnyo. Manager tuwe ku Bible.
tewali ku Bible mmanyi Luzungu. Bannaye simanyi nakumanya Renick bannaye Bible enkoze by'okubanga bw'eri mu mmotoka naye kati awo tugendera awo wowonedde sekyo naye Renick oyimba bulungi kitiibwa kya Mukama. Ewamwe bonna baganda bayimba Maama wange yekka yayimba yes. Kayimba kya waliwo akayimba kewayimba bakatadde ba mu holiday wano nga mugenda owummula bakatadde mu kino banaye kannyumira nnyo bakayita keep on moving. Akayimba kaako kewayimbye bakayita keep on moving. Osooka kubamu? Yes. So kubamu. I keep on moving, keep on moving. I keep on trusting, 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 trusting God. Everything I got me fine, yeah. I keep on moving, keep on moving. Whoa, whoa, I keep on trusting, trusting God. Everything I got me nice, yeah. Verse, you remember verse how He is the creator of the universe, my genesis, the exodus to my destiny. He is my revelation. Ono mayogera talimba ebisubizo bye biriwe wawamina ate tali mu byabufuusa. His name is Jesus. That's why I never give up even when I fall. That's why I rise up even when I'm down. He gives me strength and I keep on, keep on, keep on. I keep on moving, keep on moving. I keep on trusting, 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 trusting God. Everything I got me fine, yeah. I keep on moving, keep on moving. Oh, oh, I keep on trusting, trusting God. Everything I got me nice, yeah. Kambuze boza nyo limbolo kizo zokuba wakwata kikwate obozimanyi Nzimanyi. Renick olimba kale kuba bote ogambe eno nkubye C oba eno nkubye B oba eno abalayi basalewo. Nze baali bansomesa basooka kunsomesa like nga bangamba eno 1 eno 4 eno 5 eno 6 kati ze nsinga okumanya. Okay, basomese gwe kiwayiga ku myaka gyo. Eno bagiyita 1 eno 4 eno 5 kati wetudda mu version endala eno ebeera 4 eno nebeera 1 eno nebeera 5 eno nebeera 6 kati luli obadde okubulimba olubalансingidde mu mmeka na mmeka? Balansingidde mu 1 ne 4 ne 1 leera ne 5. Kati osobola okuba gita eyo ng'ozibiridde nga totunulayo n'obizanya nga ozibiridde? Kangezeeko ndabe. Yimba. Keep on moving, keep on moving. I keep on trusting, 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 trusting God. Everything I got be fine, yeah. I keep on moving, keep on moving. Whoa, whoa, I keep on trusting, trusting God. Everything I got be nice, yeah. Tata wono omwana alina ekirabo. Kati kayimba ki akasinga okunyumira ensangi zino aka gospel?
Uncle Vixen. Yayimbe kayimba ki? Kana kapya. Wakakutedda? Saka kitenye Justin kalaba nnyo ku TV. Naye nafuna. Kayimbe mundabe. Kayimbe ne Rage. Yes, nga mulimu game okwanjulako. Keke waliwo n'akayimba akalala aka Dorin Gift bakayita neyanze. Kagenda katya? Neyanzege Sime Yesu webale Yesu webale. Wow, kalungi. Ate kayimba kyakalala. Waliwo akayimba ke wayimbye ku Facebook nenga posting abantu ne bagamba omwana ono kalo namuteremu obwangu. Wayimbye kayimba ki? Akawemeka. Kankayi. Ne mwana gwo inenge Jones come not says kale ga binyuma bunyumi Reniki onegombesa okuyimba naye ngeddobozi fu abadoyimba nganda boyimba bulungi nnyo. Abaana abo bentambula nabo tebanjagaliza ndo okuyimba ate ng'oyimba bulungi wana mbadde nyimba no backing obayimba bulungi nnyo. Ompulidde nga nyimba bulungi? Yes. Kyogamba nyimbe? Tebansekerere. Oyimba bulungi. Nzera ulide ngoma line keys. Kuba wadda nyimba soprano ngate goyimba alto. Katira. Mbadde nyimba alto. Omwana ono tansudia nnyo bannange. Ne munyingiza okuyimba ate nena kugamba nange I was inspired by Renique. Waliwo akayimba akagamba waliwo ekisa ekinondolo okamanyi? Okamanyi? No kanyimbiremu kanyumira nnyo naye njaga kafuna mu ddoboozi lyo kayimbe mu ddoboozi waliwo ekisa ekinondola kyenewunya. Cruise exclusive bambi abaana abato tebaweereddwa nnyo mukisa naddala wano ku mikutu gino egya social media. Abaana abalina ebitono tebaweereddwa nnyo mukisa naye nga Cruise exclusive twasalawo ne tugamba nti abaana nga bano nabo beetaaga chance baveeyo balage eki kye balinawo baveeyo balage kodina buli alinawo kyakola ki kyalina aleete. Okamanya akayimba? Sia okamanya akayimba? Akakabadde gamba kodina wakachancha kodina bigeza bidane. Renique zebade maito kamanyi mukayimba ku ssomero pozo kambe oli mu class ki? P4. Naye okola bulungi oba music akutwala? Simanyi kwate banatulete. But you perform well mu class nga teacher tuwadde exams and tebatulaga nnyo marks. Bakola grades naye nga mu grades okola bulungi? Nze ndabako first grade. Gyolaba? Batekako DIV then atekako ne 1. DIV division then 1. Olowooza si abaasembye? Simanyi.
kati obonero bone babala bumeka ola bumeka oluso ola bumeka situnula nnyo ku report yange gw'osoma busomi soma linnya lyange Dala n'abanothene ne weekolera n'ebibuuzo naye oli muwala mugezi kati kyaki kize woogenzeemu sofa gy'oyimbyeko nga bw'ombulira n'abasumba baazo wa Pastor Kiganda wa Pastor Kiganda wayimbayo wamulaba Pastor Kiganda mwennyini ye namulaba wammiitingako yes ne mwebuuzaako kumulaba nga nyimiridde wala ayimiridde n'omuyimbira saamuyimbirako yali ku kituuti namulaba just nga ali ku kituuti nga ngenzeeyo okuweereza naye nga wayimba nga waali teyaliiwo okay ate ani omulala ewa Pastor Namutebi wayimba wa Pastor Namutebi nga naye waali ye yaliwo yakugamba ki yaŋŋamba bigambo binziza amaanyi naŋŋamba togamba musuubi naŋŋamba mbu webale kuweereza Katonda kyaki yali ejjudde mwalimu abantu nga bameka nga 10 na bameka sisobola babala like 11 abaali bangi nnyo thousands of people yes okay ate Pastor Wilson Bugembe ne wa Pastor Wilson Bugembe wayimbayo yes nga ne waliyo abantu Pastor Bugembe yaliyo Pastor Bugembe teyajja kuba just nali ngenzeeyo kuyimba ku show ya Damasco ya Damasco oyimbye n'awantu wangi muyimbi kyo wa gospel gogamba nti kati eno holiday singa amanfunye chance gwe nali agadde okuyimbako naye ng'ogyeko bano abalala kuba bebigulo lya wamuŋŋamba Levikson wayimba naye kati mpayo abalala Colifix ne Copy Bly Holiani Colifix oyo mumanyi ne Copy Bly Colifix yayimba luyimba ki nakikubye yes wali nino olutya lwe yakoze ne Wendi yes soko imena nakikubye yagenda lutya tolukuba watu lusobola mugita tolukuba bato sodo ituyimbiramu nakikubye bibadde bireme nabo nabimaze nakikubye ebyemakisa nabo nabimaze okay yes na kalala ke mene Wendi kagenda kati obichusiza okay kati gobeere waka CD z'ennyimbo singateeka mu CD zaki za gospel music yes zokka zolina ewaka wakati wasaleeta zansi kuba tusooka somako nga tebannagireeta musooka somako yes ntinoki okujjako movies zo baleeta bulesi naye anti bateekako ku popular nti ono gospel music kati gwe tulina waka gospel music yeka mu bayimbi abakulu like abantu abakulu abamaze ebbanga nga bayimba gospel music ani gwe wandyagadde osinkanako Pastor Wilson Bugembe Pastor Wilson tomusinkanako Pastor Wilson Bugembe namulaba naye sikumubuuza like okwogera naye mulaba bulabi ngeri wa Damasco namulaba neti wafuna chance meeting naye ate mu bakyala Judith Babirye kamera yiyo musabe Maama Judith Babirye musabe kamera yiyo gwamanyi kyo byogenda okwogera nze njikuwadde yiyo musabe Aunt Judith Babirye nkwagala nnyo oyimba bulungi ennyimba zo zina zinzaamu amaanyi nkwagala nnyo era nekusisinkana nsooka kumusaba collab yes collab ogimusabira waawo yimba yakayimba ka Judith Babirye Nwela
Mukama kumanyi. Keka kasoka kemanyi. Keka kasoka? Yes. Komanyi? Ate akalala? Kale obuyimba bwe bungi nnyo. Kati obumbwerabira n'obwerabira. Yes. Okay. Kiki singa Mukama akuyamba noba n'eddoboozi ne lyeyongerako wano. Kiki wandyagadde okyusa mu gospel industry? Ng'olina amaanyi kati nga bagamba Renick bw'ayogera ensi yonna ewulira. Kiki wandyagadde okyusa? Mbangamba abayimbi b'ensi balekerawo okukola ebintu ebibi kale okwambala obubi. Kuba waliwo abayimba abambala obubi ennyo ate ne bagenda mu masomero. Kati kyekyo nze kyenkyusaamu. Kyokyusaamu? Yes, balekerawo okwambala bubi nnyo. Waliwo wayambala obubi n'ogamba Mukama tusaasire. Wange? N'ogamba Mukama tusaasire. Ng'olwo ayambadde ebimpi? Yes, ng'oyinza ogamba talina nakyayambadde. Ayambadde bubi nnyo. Nga okiwulira. Ebintu ebyo obirabirawa? Waliwo gye bampita ogenda okuyimba yali shoyansi naye nga nina ogenda preaching e gospel. Kati ne basoosaawo bali. Ab'ensi? Yes. Natandika okukola ebintu ebibi nga Mukama bannaye ngamba Mukama komawo ddi kyusa emitima gy'abantu. N'ogamba otya ayogera nnyo? Ngamba Mukama kyusa emitima gy'abantu. Kisusse. Waliwo n'abayimba abamu nga bansi nga balaba bo bakikuba nnyo nga tafaayo bakoze ki ng'ajja n'oba gwagenda okuddako ku stage nga bakusindika eri bagamba yaddawo kuba ye lwakuba munene nnyo yalina osooka bakyayogera kye bagenderako. Yes. Renick bakusindikako ne bagamba vaayo abanene bayimbe. Nabiraba bulabi nga babikola bali abalala. Yes. Kati bw'obiraba ki ekikujjira? Mba mpulira bubijo era wenzirayo ewaka mbeera nga startinga noti Mukama kati nange wekintuukako Mukama ne mwebaza kuba nze nayimba tebalina kye bankola. Waliwo woogenda ku stage n'otandika oyimba oluyimba lo ne balukyusa ne baluza nga lugenda speaker nanamuyimusa nga lugenda speed. Naye Mukama mwebaza nti ze ŋŋendayo ne balukubayo batyo sometimes balustopinga ne baluddamu. Yes. Bannange abayimbi ba secular ndowooza omwana omulabye aba abalaba nga byonna nna mubikola. Yes, naye sitegeezezza tetutandikewo ntalo bajagamba akakaana akato katogerako tutya. Mu bulungi si mu bubi badde njagera mu bulungi. Yes. Hanna motiisatiisa n'omwana naye mumuteesezaako disclaimer ti bino ebigambo by'owulidde bya Renick si Renick Jemima. Bino bya Renick Kirabo. Abyogedde nga Renick Kirabo. Yes. Kati Renick Jemima the dreamer ye mumuleke mulala. Yes. Kati awo bagambyeko nga Renick Kirabo. Kale n'olw'ensonga eyo mukole bulungi ate n'abalala bambi nnyongero batiriza bwe mugenda mu masomero abasajja abakulu musale enviiri bulungi beera so smart ebintu mbikole mukulu bwayo bulungi mwambale bulungi kikira kyoseka. Nedde nga nsokera abasajja bogambye mbuki mubasale enviiri baani tuli ku ssomero eri abayimbi abagenda nga enviiri ziri so taide nange nkola mu masomero eyo naye tujja kugira mpolampola. Kale tugende ku mulamwa gaffe ate omulala wama Renick. Kiki kyowandyagadde okukyusa ku bazadde mu holiday ky'oyinza obbasibirira? Baagala abaana baabwe ate omwana we waba alina talent tamusuulirira. Omwana we waba alina talent nga yakusamba omupiira amutwala omwana asamba omupiira naye tatuulirira talent ya mwana. Tatulya talent ya mwana. Yes.
Era shobola banze debaza bazadde bange. Nebaza ne Mukama okumpa abazadde abalungi. Ne management ennungi. Ne mwebaza n'okunsinkanya Uncle Alan Cruz. Era ekitiibwa nkiddiza Mukama singa tabadde singa siri wano nawendi. Amina. So ensonga zirabikira ddala nga nnungi nnyo nnungi ddala. Towuliriza bigambo by'abantu. Soma bitabo byo. Towuliriza muntu atakola ki atakwatako. Si kyo Mariniki? Good. Todanga mu kusinkana Katonda. Like yes. Okumulota. Wangamba naye wenkola ekibi. Sisa mulota. Waliwo we namulota kedda. Ekyo kirooto saakyagala ekituufu kyo. No, kyaliwo ekitire. Nalota Yesu. Nali neebasisabye ate nga nva kukola kintu kibi sijja kyogera. Kati ate we neebaka olwo neebaka nina obusungu. Oba wabba akagaati. Nedda sijja kyogera. Wakwata munva. Sijja kyogera. Kale tugende. Ate neebaka nga nina obusungu kati. Nalota lunaku lwa like nga tusimbye line basoma abagenda mugulu n'abagenda mugenda. Kati awoze lindako wali mu ggulu. Yes, nga Yesu asoma abagenda mugulu. Ololota? Yes. Nga basoma bakola ki? Agenda mugulu n'abagenda mugenda. Yesu n'ayogera n'ayita abantu bangi. Yali ayogera Luganda? Yali ayogera Luganda. Kati awo nasoma abafamily bange bonna mikono gyabwe bonna ne bagenda mu ggulu. Yes. Tata we yagenda mu ggulu. Ne mama n'agenda mu ggulu. Wow. Ne baganda bange gyonna mikwano gyange. Nange? Nange naliwo mbagenda mu ggulu. Good. N'anoli atudde wali. Ni oyo Sharifu? Tebamulinzaako oyo. Bonna bagenda lumu mu ggulu. Kati awo nze neesigala wonka obwomu. Nasimanga mwenna muli awo mwe muli eri musanyuka. Ne basoma Yesu n'agamba Reniki gegenda eri. Nenkaaba. Kati oba ya genda wa? Mu muliro. Kati nenkaaba nnyo. Kati waliwo mami wange n'agamba Mukama Yesu musaasire. Kati Yesu bampita nengenda mu ggulu. Naye we nazuukuka mami wange n'aŋŋamba like yali nga interpreting. N'aŋŋamba kibadde kitegeeza okola ebibi bingi kati wootakyusaamu ogenda mu ggeena. Nakeera ku makya yali Thursday n'agenda ku church nasaba. Ndowooza n'abantu bagamba anoya nasaba nensaba. Wekka mu church? Nali nzekka. Ate ne sawa za service nengenda nensaba. Olunaku olwo. Geyeena ogitya? Gwe Geyeena wagirabako? Ebeera etya Geyeena? Mubamu omuliro, envunyu, emisota. Tisobola na kunnyonnyera obubi bw'e Geyeena. Sobulaba nze tewali lunaku lukera ne luziba nga sifukamidde ne ngamba Mukama ansaasire. Ate saagala genda mu ggulu nze kanjagala tugende ffenna mu ggulu. Ffenna tugende mu ggulu. Ekyo kirungi. Kati mbadde nkusaba nga tumaliriza. Nina mukwano gwange bamuyita Kemusido. Mbadde nsaba omugambe atandika okusabako. Ebi byakoze bingi naye ali waka naye mbadde nkusaba otunawo mu kamera omugambe Kemusido emisala gye ngenda okusabira yiyo ave ku mize gyonna gy'omanya abavubuka abalenzi gye bakola gyonna ogisabe tomanya jalaba interview n'akyuseemu musabire awo. Musabire njagala musabire tayi Mukama emisala gye nsaba egenda wa Kemusido bawa Joani. Kemusido bawa Joani ne mukyala we Joani egomba.
mukama katonda wange nsabira kimusiddo n'omukyalo ejo wani kitibwa kyamanga okyuse emitima gyabwe mukama katonda wange buli bibi bye badde bakola mukama katonda wange mukama katonda wange obasangula ekitiibwa kyamanga ebibi ebyo byonna mu mitima gyabwe mukama katonda wange bajjukire mukama katonda wange nti gy'oli kabaka w'abakabaka mu linnya lya yesu mwesabidde amen. Kale essaala ndowooza etuuse bulungi nnyo, essaala ndowooza etuuse bulungi nnyo, etuukidde ddala. Kale wunzika puroguramu eno n'akayimba kaffe akasinza aka worship konna any of your choice, any of your choice, make a song of your choice, oba lulwo oba si lulwo naye making sure abantu balumanyi obawe akayimba tuwunzike sho. She